Akawungeezi ka leero omukulembeze w'abantu omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'atagambako essuubi lya Uganda ekitangaala kyaffe emmunyenye y'abato. Omukulembeze yalondebwa abantu atali bano abajja nga batwezizikirako, abajja okubba, abajja okusaanyawo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ataleese ekipya. Baganda bange, mikwano gyange, tubasaba mutujoyiningeko tulabe nga tununula eggwanga. N'olutalo lw'okununula eggwanga tululimu wekka ne His Excellency talulimu lwokka, tululimu nga bannayuganda, ate nga tubasuubiza nti ffenna nga tuli wamu era ffenna nga twekutte wamu, olutalo ne tujja duwangula nga bannayuganda. Obuwanguzi bwonna bwe tuli batutuuseeko buliba bwaffe nga bantu, tebuliba lwa muntu yenna wabula nga ffe abantu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, mu kaseera ng'atusuubiza okubeera obumu era ng'atusuubiza okutambulira awamu era ng'atusuubiza okuba ekyenjawulo. Tulina okubeera abagumu, tulina okwekwata obulungi, ate era tulina okumanya wa gye tulaga, tulina okumanya amaanyi gaffe, tulina okumanya obunafu bwaffe, ate era tulina okumanya bye twagala. Nyongera eddoboozi lyange kuli Abannayuganda bangi nga mbasaba twekwate wamu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe, era nga mbasaba twekwate wamu tulabe nga tugogola ebyo byonna ebisoboka. Uganda eno y'Abannayuganda. Temulowooza nti Uganda erina akaposhoni k'abantu abalina okuba nga be balina obukulembeze bwayo. Obukulembeze bw'eggwanga tubulina nga bannansi, era tusuubira nti tujja bufuna nga bannayuganda. Temuba na kutya, temuba na kutiisibwatiisibwa. Mumanye nti waliwo olugendo lw'amaanyi, waliwo omutemu ogw'amaanyi, ate munange ogwatutonderwa nga ffe bannayuganda okwerwanako. Weewaawo sometimes tuggwamu amaanyi tugamba Mukama yatukyawa, Mukama yatukuba omuggo omunene, Mukama oba yatuvaako, Mukama tatuvangamu, just Mukama atulekedde abo ababi bagende bubi era bajja kgenda bubi. Tumanye nti wali His Excellency the Elected President of Uganda wagenda kubaawo buwanguzi bwereere, era tusuubira nti one time obuwanguzi obwo tebugenda just kuyitwamu buyitwa, bugenda kulabikako era tujja bujjamu ebyenjawulo. Tumanyi nti omukulembeze waffe His Excellency wali na buli kimu kyatutegekera kijja kuba kya ssanyu lyereere era kijja kuba kya buwanguzi bwereere. Tuli bagumu era tulina amaanyi nga tugamba nti the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga lukola luno lwatukulembeddemu lugenda kuba lutalo lwa buwanguzi, ate lugenda kuba lutalo lwa maanyi. Ffe abayana enkyukakyuka, abayana okulaba Uganda empya, abayana okulaba nga tufuna obwenkanya mu ggwanga lyaffe, tugenda kuba banjawulo, ate era enjawulo eno ejja kubaawo ebbanga lyonna. So baganda baffe musigale nga muli b'amaanyi era temwemalangamu mu maanyi ago. Mumanye nti ago amaanyi ge mwemalamu ate ge gagenda otutwala wali we tubadde tuyaayanira ebbanga lyonna. Mugezi era ki ekirabisa munnamawulire nti ali professional mu mulimu gwe ogw'obwamawulire? Ekimu ku byo munnamawulire yenna ali professional bw'aba alipootinga amawulire abeera nnyuto, tabeerako sayidi. Era nsobola nti n'ebiseera ebisinga obungi ne mu ntalo bannamawulire tebatera kubatta, babeeramu nga balipootinga amawulire okuva mu nkambi zonna kubanga gwe mulimu gwabwe. Ekirala, munnamawulire yenna ali professional bw'aba agenda okukola interview ku muntu yenna asooka kunoonyereza ku muntu ono gwagenda okukolako interview, n'amala okumanya ono gwagenda okukolako interview biki by'amanyi, n'aba nga byalina okumubuuzaako ng'amaze okutegeera nti bya mugaso eri aba bagenda okukola ki, okubiwuliriza. Naye simanyi kiki kyatuuka ku bannamawulire waffe ab'e Uganda, nti mu Uganda wali munnamawulire asobola okukwata kamera n'ayita ku bbaala we batunda omwenge, n'ayita ne kubanywa omwenge mu bbaala, n'agenda ku muzikiti n'atuuza seeka ku kamera n'atandika omubuuza ebibuuzo ebikwatagana n'omwenge, naye ng'ayise awali abanywi b'omwenge ababitegeera. Wabula yavudde waka nga kwolwo ayagala kukola interview ekwatagana ku mwenge, naye n'ayita ku batuufu balina okubuuza ebikwatagana n'omwenge, n'omusanga olw'okuba nti ali professional tamanyi kyakola naki kyateekeddwa kukola, ng'asibidde ku muzikiti ewa seeka ali mu kumubuuza mwenge ki ogusinga okuwooma.
Seeka mwenge ky'ogutamiiza amangu. Ye Seeka olowooza amanyi b'omwenge abo omwenge gubawoomera gutya. Wabula nga gwabuuza amanyi nti musajja musiraamu, eddiini y'obusiraamu emugaana okunywa omwenge, nga kyakola insaluti yennyini kwoyo gwali mu kubuuza ebibuuzo. Ekyo kiraga nti omunnamawulire oyo aba ali unprofessional. Ekyokubiri, gwe wenna amusanga ng'ali mu kubuuza Seeka ebibuuzo ebifaanana bwe bityo omubalamu amagezi. Anseri nedda. Oyo aba talina magezi. Nekyakola batakola ki? Abatakitegeera. Lwaki njogedde bwe ntyo? Nti munnamawulire wa Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda tulinamu omusajja eyeewa omulimu gw'okulwanirira eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Bamuyita Andrew Mwenda. Kiri ku likodi nga yakawaabira gavumenti ya Uganda emirundi 2 mu kkooti ku nsonga ezikwatagana n'okutyobola eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Teri yamulonda ku kifo ekyo, wabula obwagazi obungi ennyo bw'alina ku bali b'ebisiyaga n'obuwagizi bwe bungi ennyo ku kikolwa eky'obuli bw'ebisiyaga kyamufoosinga okubayiirawo omubiri ku buli yenna gwe kanaatanda n'ayagala okulinnyira eddembe lyabwe. Twaligambye nti ekimukozi ekyo musajja alwanirira ddembe lya buntu, naye eddembe ly'Abannayuganda bangi likyoboddwa mu Uganda tetumulabangako ng'alina gw'ayimiririddewo. Abannayuganda babasibira obwere nga talina musango, babawamba ne bababuuza famire zaabwe ne zisaddamu balabako, amataga g'abantu gabbibwa, Abannayuganda bakwatibwa ne batulugunyizibwa. Tetulabangako Andrew Mwenda wonna we yali awabidde gavumenti ku nsonga ezikwatagana n'okutyobola eddembe ly'obuntu okugyawo ng'eddembe lye batyobodde ly'abali b'ebisiyaga. Mwagala tugamba nti nno eddembe ly'abali b'ebisiyaga lyokali eddembe ly'obuntu mu Uganda? Nedda. Kitegeeza ki ekyo? Ekyo kiraga nti muntu waabwe nnyo, muwagizi waabwe nnyo ku nsonga ezo. Oba okitegeera? Ne munnamawulire oyo amuyitako buyisi n'atabimubuuza, kuba sirabangako munnamawulire yenna asaayira mbaliga wa Andrew Mwenda ng'amubuuza lwaki owagira obuli bw'ebisiyaga, lwaki owolereza abali b'ebisiyaga, lwaki olwanira eddembe ly'abali b'ebisiyaga bw'obanga gwe toli musiyazi. Teri yali amubuuzizaako kibuuzo ekyo. Oba okitegeera? Bamuyitako ne balumba omusajja omufumbo ayina abaana ne mukyala we, ne bamutunuzaamu kamera mu kifo ky'omubuuza ku by'obufumbo kubanga nti mufumbo, ate ne bamubuuza ku bya buli bw'ebisiyaga nga bayise ku muntu abawolereza. Abo bannamawulire b'e Uganda bayita ku bavubuka betwalabako nga bafumbo nga kati bayawukana ne bakyala baabwe emyaka gyetoolodde gigenderedde, nga ne mukwawukana n'abakyala nga kigamba nti abakyala baali bakomplaininga nti ekiseera kyatuuka nga bano abavubuka tebakyabalaba ng'abakazi mu maka, nga balaba nga basajja bannaabo. Nebuuza kyenjogera muba mukitegeera. Paka abakazi bakuba ne bagamba nti ekitubeeza wano nga tubeera n'abantu abatakyatulaba ng'abakazi, katunoonye abasajja abanatulaba ng'abakazi batuwase. Ne batambula ne bagenda ne bafumbira abasajja abalala. Naye okuva lwe baatambula ne bagenda n'okutuusa olwaleero abavubuka abo tebaddangamu kuwasana kati bawuulu. Naye teri asobola mutunuzaamu kamera kumubuuza nti owaayi twawulako nti ekyakawula ne mukyalawo gwe twali tumanyi nti wamusuulawo emyaka egisoba mu 2 nga tukyamulaba nga mukazi mu makaago. Tobeera omuli w'ebisiyaga kubanga ekimu kubonera obulaga abali b'ebisiyaga basajja butawasa. Lwaki towasa mukazi nga olina obusobozi? Ekyo munne tebali asobola mutunuzaamu kamera kimubuuza. Wabula bwe bamusanga ate bamubuuza bitamukwatako byatamanyi. Ojja musanga bamutunuzaamu kamera bamubuuza bya bukulembeze. Naye ng'ono yennyini munnamawulire abuuza oli ebyobukulembeze akimanyi bulungi nti omusajja gw'obuuza ebyobukulembeze ne famire y'abantu 3 yamulema gikulembera. Famire y'abantu 3 yamulema gikulembera. Kati omubuuza ku byobukulembeze oli mu amagezi. Oyo osobola omubuuza ku byobukulembeze atasobola wadde okukulembera famire ye ng'ova eri mboze mubuuza ku byobukulembeze. Munnamawulire akola ekyo oli mu amagezi. Oba okitegeera? Bangi betumanyi mubo mulimu ba pastor. Nanze mu pastor oyo mulabidde emyaka egisoba mu 2 siwulirangako nti yawasizza. Sirabangako mawulire gonna galaga nti alina girlfriend gwapepeera naye wakwata naba kumugatta mpeta. Tekibangawo. Teri asobola mutunuzaamu kamera kumubuuza lwaki towasanga ate olina obusobozi obuwasa. Awamu n'ekyo oli mulyoyi wa myoyo eri endiga ze zigoberera. Lwaki towasanga nga boosumba mulimu abafumbo. Akabonero
kabali b'ebisiyaga basajja butawasa Pastor Munedi ekyo tekikutiisa bantu kulowooleza kikolwa ekyo teri munnamawulire asaawa mbali gagenda mubuuza ebyo bayitako muyite ne basibirewo omufumbo maka nga mutunuza mu kamera tuwulire ku nsonga y'ebuli b'ebisiyaga eyo insult gye mukola ku musajja olwaki temugikomya gw'olowooza mukazi we alaba atya vidiyo ng'obuuza bbaawe ku buli bw'ebisiyaga ng'ekiro yabadde naye mu buliri olimu amagezi gwe munnamawulire akola ekyo oba okitegeera waliwo omusajja gwe mmanyi nga ze kati atandika muwula ku rediyo n'omulaba ku tv mpulira mbu alina omwana mu bulamu bwe n'azaala omwana oyo yennyini simulabangako oba okitegeera tabangako na mukazi siwulangako wadde ayitibwa muganzi we gwapepeya naye simulabangako ne balumba omusajja akulembera ekibiina nga mubamu kubajoyininga ekibiina ekyo mulimu abakijoyininga nga balina abakazi nga tebabagattanga mpeta n'abagamba mu abakazi mbakuba empeta please ne bakikola mulimu abajoyininga ekibiina ekyo nga bawuulu si bafumbo n'abagamba abakulu muli basajja bakulu mukuze mugende muwase ne bawasa embaga ne zifuuka embaga ate nakyo ne mukikomplainingako mu embaga nga zisusse mu NUP kifuuse ekibiina kya mbaga gwe muyita omuli gwe mubuuza kuli bw'ebisiyaga ensonga zategeera za bufumbo ne bawangala nabo abakubiriza kufumbirwa na kuwasa kyakola naye noveeri n'oyita kwoli atali mufumbo myaka 2 eyawukana n'omukazi nga yamusula ne mu nnyumba nga takyabeera naye omukazi natuka okwekyawa n'atambula n'agenda n'omuyitako kamera n'ojja n'okitunuza mu musajja omufumbo ng'omubuuza kuli bw'ebisiyaga olimu amagezi bannamawulire b'Uganda temutegeera tubeesonyiwe gwe singa gwabuuza Kyagulanyi singa osanga munnamawulire nga atuuziza omusista ku kamera ng'amubuuza nti waayi omukyala bikiri ateekeddwa okukola mu muliro okusanyusa bbaawe ye omusajja gwegolabanga ow'amaanyi gobalamu amaanyi g'ekisajja nti alina mangi alina genda naawe luutu mmeka ng'obuuza ebibuuzo ebyo obibuuza omusista osobola okubalamu amagezi omuntu akola ekyo oba singa osanga munnamawulire munne atuuziza faaza amubuuza nti owaayi sooka otubuulire omukazi anyuma mu buliri alina kubeera atya ye okwewala nti oli musajja oli w'amaanyi olina kugenda luutu mmeka n'omukyalo oyo mu buliri ng'ebibuuzo ebifaanagana bwe bityo obibuuza faaza gw'osanga bimubuuza oyisobola omubalamu amagezi eyo teba insulti kati lwaki muddira omusajja omufumbo eyakamala n'okuyimba oluyimba munnamawulire akola ekyo olimu amagezi oba okitegeera bangi betumanyi muba mulimu bapasita nga nze mupasita oyo mulabidde emyaka egisoba mu 2 siwulirangako nti yawasizza sirabangako mawulire gonna galaga nti alina girlfriend gwapepeya naye wakwata naba kumugatta mpeta tekibangawo teri asobola mutunuza mu kamera kumubuuza lwaki towasanga ate olina obusobozi obuwasa awamu n'ekyo oli mulyoyi wa myoyo eri endiga ze zigoberera lwaki towasanga nga boosumba mulimu abafumbo akabonero kabali b'ebisiyaga basajja butawasa Pastor Munedi ekyo tekikutiisa bantu kulowooleza kikolwa ekyo teri munnamawulire asaawa mbali gagenda mubuuza ebyo bayitako muyite ne basibirewo omufumbo maka nga mutunuza mu kamera tuwulire ku nsonga y'ebuli b'ebisiyaga eyo insult gye mukola ku musajja olwaki temugikomya gw'olowooza mukazi we alaba atya vidiyo ng'obuuza bbaawe ku buli bw'ebisiyaga ng'ekiro yabadde naye mu buliri olimu amagezi gwe munnamawulire akola ekyo oba okitegeera waliwo omusajja gwe mmanyi nga ze kati atandika muwula ku rediyo n'omulaba ku tv mpulira mbu alina omwana mu bulamu bwe n'azaala omwana oyo yennyini simulabangako oba okitegeera tabangako na mukazi siwulangako wadde ayitibwa muganzi we gwapepeya naye simulabangako ne balumba omusajja akulembera ekibiina nga mubamu kubajoyininga ekibiina ekyo mulimu abakijoyininga nga balina abakazi nga tebabagattanga mpeta n'abagamba mu abakazi mbakuba empeta please ne bakikola mulimu abajoyininga ekibiina ekyo nga bawuulu si bafumbo n'abagamba abakulu muli basajja bakulu mukuze mugende muwase ne bawasa embaga ne zifuuka embaga ate nakyo ne mukikomplainingako mu embaga nga zisusse mu NUP kifuuse ekibiina kya mbaga gwe muyita omuli gwe mubuuza kuli bw'ebisiyaga ensonga zategeera za bufumbo
ne bawangala nabo abakubiriza kufumbirwa na kuwasa kyakola naye noveeri noyita kuoli atali mufumbo myaka 2 eyawukana n'omukazi nga yamusula ne mu nyumba nga takyabeera naye omukazi natuka okwekyawa n'atambula n'agenda n'omuyitako kamera nojja n'okitunuza mu musajja omufumbo ng'omubuuza kuliwo emisiyaga olimu amagezi bannamuli b'Uganda temutegeera tubeesonyiwe gwe singa gwabuuza Kyagulanyi singa osanga munnamawulire nga atuuziza omusista ku kamera ng'amubuuza nti waayi omukyala bikiri ateekeddwa okukola mu muli okusanyusa bbaawe ye omusajja gwogolabanga ow'amaanyi gobalamu amaanyi g'ekisajja nti alina mangi alina genda naawe luutu mmeka ng'obuuza ebibuuzo ng'obibuuza omusista osobola okubalamu amagezi omuntu akola ekyo oba singa osanga munnamawulire munna atuuziza faaza amubuuza nti owaayi sooka otubuulire omukazi anyuma mu buliri alina kubeera atya ye okwewala nti oli musajja oli w'amaanyi olina kugenda luutu mmeka n'omukyalo oyo mu buliri ng'ebibuuzo ebifaanagana bwe bityo obibuuza faaza gw'osanga bimubuuza obisobola omubalamu amagezi eyo teba insulti kati lwaki muddira omusajja omufumbo eyakamala n'okuyimba oluyimba wano batandaba nakukolera vidiyo ng'akubiriza abantu kufumbirwa n'abasajja kuwasa oluyimba lwakasembayo kuba kati lukubiriza abantu basajja kuwasa n'abakazi kufumbirwa ate n'omutuuza mu kamera ng'omubuuza ku byabatawasa kiki ekiba tweyanzizza nnyo mukwano gw'abangi tweyanzizza nnyo muganda waffe webale nnyo okuweeta okwogerako okw'enjawulo ate era webale nnyo kulaga abantu mazima nakwogera mazima abantu abamu bakola ebintu mu ngeri ey'enjawulo abantu abamu bakola ebintu mu ngeri etali professional abantu abamu bagenda ne bakola ekintu ekitakkirizibwa era ekintu kyotayinza nakwogerako naye tulina amaanyi n'obuvumu okulaba nti Katonda yatukulembera era Katonda gwe twekwasizzaawo era Katonda gwe tulinawo oluusi ebimu bitumalamu amaanyi oluusi bituleetera okutya bituleetera okwekengera ne tusigala nga tumanyi nti waliyo Katonda abantu abamu boogera ebijweteke abantu abamu batusalako ebigambo abantu abamu bakola ebyo olw'okuba nti balina omutume abatuma naye oluusi ne bakola ebintu ebitali profession naye ffe tusigala twekutte era tusigala tuli bagumu kuba tumanyi nti tulina ow'amaanyi atukulembedde olutabaalo ekyagulanyi senta mu Robert Bobi Wine pulezidenti wa bannayuganda amaanyi gaffe n'essuubi laffe wegapointinze era wegatunudde so ekyo kitukuuma ekitulema okubeeramu okutya wadde n'okukankana anti tumanyi nti His Excellency State President of Uganda Kyagulanyi Senta Robert Bobi Wine waali tewali kigaana era tusuubira tujja kuba bawanguzi.